Infomedia yafetu kusensonga njija MP omutongole kogere mu Luzungu Jaja Bolo 2006 MP Masaka City Jaja Bolo teri kuwakana kyogera kulwalira Jagala ntuke mu lusuku lw'omuntu angambe nti ekitoke byakwatiddwa kiwotoka bwe nabanga ndi mu parliament njaba gamba ekitoke mu kisiguleyo kigende e Bulaaya bakinoonyeze eddagala nga nange kennyini kwendi zinyonyola bazungu anti kati bo bakuza billions zino 10 tuzikuwa ogenda zikozesa ki so kati government I want 10 billions for this and this nakubulidde I want 10 billion for waka road garden coffee people angry everywhere people angry no banyonyola kiri ekyekitooke nga kirwadde kirwala okiteeka ku nnyonyi kigende kinyonyola abazungu banana banana it is tired it is tired my friend. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Jaja Bolo kiki oyagala ba Kiwago bagambye kola omuntu alina nakuba na Kiwago omwana sawa kikkiriza Jaja Bolo yafunya amuya ate nkulimba ki yafunya amuyambako amakamada umalo olaba abavubuka nga size eyo tosobola mukozesa kuba aba n'ebizibu biki bingi abafunye omukyala ngono ankolereko sister si mukyala sister kubanga emyaka gyakyalimu nyabo gyebaleko kati era baali batubanja okukola yono yagenda okuba newe mba ngudde kati mutugira babiri mutukola tutya mutuvunaana babiri emirimu gyo gigenda gitya wajjadde Jaja Bolo wanji otetenkanya kati ajja kubanga asulanga wano agenda waabwe gye wali then nadda oyo nno oligwola batica abaana bakyali mu kusoma kati Manyi business eno yetaagamu omuntu nga yasoma. Kati bonna olaba bonna beemalidde mu sembera bwano bwe bonna beemalidde mu kusomesa baana. Business ngezino zetaagamu omuntu eyasoma.
kati n'oleeta teacher teacher wuyo ate nga professional teacher kati wamuwadde omulimu akole naye mbadde manyi nti emirimu nga gino gisaana abavubuka ab'ebiwago ng'ajja kusobola okusitula akasawo ka seminti akaweeyo nze ngenda okuba nsitula nga ye abalansinga wali ebitabo era alina wabalansingira kati deni nze nvuga delivery nga ye bwasigalawo era ebyo byonna mbikwebaliza omalo lwakyagaana simanyi siyona tobera mumanjwawo gwe nedda kankuleyo ekintu kimu mu nsi muno okimanyi ate friend we alina okubaayo nga ye ate si galo lava nga ye just friend nga ye friend ono friend wempabye nga ngamba gwe mulenzi naye nga asobola okuwabula kugambye teacher ate professional mumaze naye mumaze bbanga ki okubanga mukwano gwo mukwano tuludde nga mbuuzaako wave waabwe okunona amazzi oba kitegedde kuba alina bakadde be just nze mukisa gwankutte buki kukwasi ng'ate nange nabadde mu kiseera nga nnoonya era nanyambako kuba katesi before emirimu gy'ennaku zino gyakuyiriba nga olaba tuyiriba bwe bayiriba ku William we bayiriba ludda kati njiriba naye siina kuyiriba ng'ate ki ndi bwomu kati kitwale nti kino kisaawe nafunyeyo n'akuba midi kato yali mu midi tubamuuzako tukesi bifa media tuguseeso ngambale muntu jajjabboolo aliwa tumukyaliddeko olunaku olwaleero ekyenjalo nti leero tusanzeewo yaemployinze omwana ow'obuwala nga teacher by professional yagenda okubeera ng'atula mu bizinensi yaffe nga wakola jajjabboolo aba agenze okusubula ng'amulekawo aba agenze okukola delivery ng'amulekawo so era ejatugambye nti ono friend we si galo lava bwekiri era gye bali bonna mbeebaza manyi akatono kalya ne munno ekituufu nabasuubiza ne bagaba naye sente ze mutuwa eza bizinensi eno kati ate naffe after myaka 2 tujja kufunayo naffe bwe tuwa omulimo naye akole ki era nakyogerera mu kamera mukyala otagenda kukwatibwa ebbuba kubandawo nakubuulira nti asula wuwo oli nange nsula wange manye ebyennaku zino SB4 byakyuka abakyala b'ennaku zino kyebayita okubawa emirembe olina okuba nga tojja nnyo waka nagenza okulaba kyenyina okukola era nze mbeera bwomu kale bwe njagala nga ndyoka ngenda gyasula ku muzigo gwe ng'osulayo nsulayo kati ngamba ayinza okugamba naleeta omukyala omulala abakyala bamanyi bayombayomba tasobola kuba kati ye we muleeta wano ajja kuleeta byalaavu bizinensi ate bizinensi egwe ye tajja kusobola bibala naye kati ono ajja kumanya nkolerera mwezi gwange nkolera mwezi gwange tasobola kusuula naye oli abajja kuleetamu embeera endala oba okitegedde njagala kino ate nasuze naawe ekiro sinze oba okitegedde kati oyo talina nakusembera ku bizinensi kati tusembera keno tunyumize eno kasawa tofunyaga tunyumize wano bwewati wanyari mukyajja wange naye nga webale kujja olwesajja wange nange kati totende walirwe nedda ajajja olukyali wange kati twogera amazima tolyoze wekimanyi twogera amazima naye ebintu bino abantu babiraba ono omwana alina bakadde be kale sokoleke omukyala wo gwoyina talina bakadde be alina bakadde be bale bonna bonna tebalina bakadde baabwe balina bakadde baabwe naye waliwo kale kankugereze waliwo omuntu nga muyayemu n'omuntu ddala kati ono omwana tamanyi na kidongo we bakikuba tamanyi kidongo we bakikuba musomesa bano abe munoni asomesa kirasi ki asomesa ayinza n'okukubuulira nyinza okukola ki gumbuulira lwaki asomesa paka ku P5 bwensuubira ovuddemu kati wana akasente kasingako eri gyabadde jabolo jeno adweya ate no kampani nawe
eno company wali ali kuki wano alina boss omu ne wali babasasula bava mu mitendera obo kitegedde but ya sikategedde ako omanyi wa P7 ate sibamusasula nga ki babasasula bati babasasula no bubi ate jali mu government yangamba ndi waliwo ne bamala emyezi 3 nga tebannabateerako negwe cash down mtwala 5 shu ate kati yagenda kuba yazikola buli mwezi mtwala 5 mitwalo giri 8 manyi simanyi kulimba omwezi sente nyingi ene waffe ngoma sente nyingi aye nkwera liikiridde jajja nera liikiridde baze besunga babaga bagenda bakolako ennaku zino ono namugambye nedda babagambye ogenda bakolako yagala emirimu gife ate abagenda kukwata sente ate azipokere gwe abantu tunabagamba tutya nze zonga nti obadde ava mu kusuubula mbadde mva kusuubula seminti naye nga mbadde sira kusangawo obadde ofunye omukisa gwe tunulayo kookalabe mba kaserekamukko nakuba kawanvuwangamukko naye oliddemu nagamba yakatemamukko nekakukazizeewo tokala nkagenda kajenga mpola kati nawe ono akubira epeesa inshallah nene kulango oyiriba nalyo kagizeewo naye n'ekyuma kingi nenze ndaba jajja bolo no twakadde amaaso toba ngova kuwozaamu tera tomoto mulaba nedda katuna ekkubo lino lyendiko ate nga nagamba ndina mulwadde wa turakoma jajja bolo wagamba oli mulwadde wa turakoma ndi mulwadde wa turakoma baba walwala de turakoma babingamba nga nkyali ku ssomero kubaza obulwadde bwantawaanya nga nkyasoma ekikuubuuko ne turakoma ekikuubuuko kyeki nga bansala nnyo olubuto kantu kabeera muli munda nkalinga kammonde abakasala naye ebbanga lyonna lyonna mbaddewo tongamba akaunti olina turakoma muyina olabira ku maaso muyina naye nga galaba lwaki buli olugaba ne tufuna eddagala negaddamu negeeruka nkyagala nengeri gyegata manyi turakoma tayisa nnyo bubi lisigala liraba oba kitegedde bano abakulaba be bagamba lisonga kiki naye nga bulwadde bwo bubeera mu nsi tibuluma obeera awo kati tubagamba abantu batuwa ku ddagala lya turakoma mama galabika okuba gakuluma mpozi nga banampa poyesa nga micungwa turakoma teyetaaga nnyo ddagala ate bagajjanja banegawo ayagala byakunywa nnyo nga splash biki bwe bityo tebampe empeke edda nze kyemmanyi waliwo ddagala batonnyezaako zona gero dinuma nampe ddagala ntonnyezaako turakoma bamukujjanja bamubuto mukulu bwagaana taba na ddagala gabeera mamyufu naye nga galaba kati tewali ddagala bakuveeko era ffe batuteebereza ebintuntu kyo yalabika akozesa ebiragalalagala oyalabika akozesa ebiragalalagala naye kati ebiragalalagala biibiri bireete gwe era kyosobola obikola tewaliwo kuvumaganirira bantu kuvumirira bantu naye bagamba nti era obikozesa SB4 so akosa biragalalagala werabidde noli kyeyatugamba bebiwo oli kali kabikira Maria atugamba yanywanga ebiragalalagala najja mu buliira nakyasobola kukola tugamba jajja bolo waffe yali ampaayira kati tutandika obikandula ebiragalalagala olabenga isobola okuleetera omuntu obulabe kiri kiba just kuttira muntu linnya lye tigundi akozesa ebiragalalagala ne tutandika obinoganoga kuwaayira akabanga drink kokubye kenkubye okanywa bunza lwaki sikanywa onywa akabanga nedda jajja bolo bakukabanga buliriza bwo wakabanga okamanyi nkamanyi katya kabanga emoroka eyitawo wano andi SB4 gwe wabikola kati nze ndi musajja ndinga posta bantimbako obutimbi era ali eyo yonna oyinza okugamba bolo tumutimbeko emmotoka etambula tugitunde bolo nafuukanga posta kati guno bamuteeka wano Spice Diana wano Spice oyo tasobola kubula ku piki eyo ali wano lwaki bamuteeka wano namuteekawo abantu eno webawerayo nga musemberera kapale
Negwera ba Spice watulula mulungi. Mulabe yamteka kati webawera abantu eringo osembera wano bwoti. Osembera wano. Negwera bawemba. Nkolera wabodo. Bakwa pichi najiro kinza amayembe. Kala abantu ba. Okibetu bwana Spice mwangu wakwagala. Billa. Amaso gegaga n'ekifuba kye kino kiwato kye kino kano ke kapaleke. Kati gwe mbulira ndiruddawa. Ndiruddawa. Kubobanga oyagala omuntu SB4 mwagala okuva ku mutima gwe gwonna. Nze Spice namwagala okuva mu mutima gwange. Nakuno kunako nanze gola banziddeko Spice. Pozi ne King Saha. Abo. Nakole mu kibulu kya King Saha. Naija bolo. Naija de Kasimu nganti waye jatugenda tubale mu omuziki. Oli kabaka agwa bugwi. Abantu. Mama esawa. Olabe abantu. Ekiso yaja bonze buchanganzi jeno. Tala ngako chankoirawo. Yadoko ngako munnange. Emali yiyo. Akatikaka agenda mu Chomazi. Agenda mu Chomazi. Wali byakabi. Agenda kujja kubakati. Nakululi wakito wampita. Wakito wampita. Luli nali ku mateeka nga teje tulaga wala nga n'emmotoka yetaaga abantu aba. Era sebo nzambulamu ekifo. SB4 walivuze iyo naye nange nali ku pesa nga bantaddeko butesi pesa. Onkubira no nganti jangu kuba wamanya before. Onkubira no nganti ekiro jangu tugenda ku performinga. Kati omanyi? Mwali luddawa. Esebo kajambo. Kazogenda ku Simba. Tugenda kwesimbawo naye baba. Tusobola kusonga ya King Saha. Ensonga ya King Saha. Zekindese mukuyomba. King yajja kiro mukujja ekiro nampita. Tugenda ke bukomansimbi. Bukomansimbi nga tulina ekivulu. Tugenda ke wakayemba solo. Obo kitegedde. Tugenda wakati nafuuka muyimbi nange nembeerawo. Mubakuba. Twabakubalaga. Nalinga mbalawo bubaali. Niwa kuba mazina. Nga bulijjo jabba manyo kuzina bwati. Gwenda gejogera moto mnonga abanaye. Aga mazina g'abantu abali mu nnaku gabayekera. Niga manyi. Kweri. Gamanyi. Kati ngenda gakukubiramu ku Chomazi nga tuline Queen wa Mami. Queen wa Mami omumanyi. Yaro. Ono yayimba nguli ya butalya nyama. Queen wa Mami omutegedde. Omusiki gwa butalya nyama. Tugenda kubaala muno oyo. Yakugambye ogere mbali. Queen wa Mami oyo. Bane Queen wa Mami nzija ku Chomazi. Gwe sokoleke. Olena amazego asomanga ne King Saka ngogiroti n'ogiroti. Mbagala amazina nzinga sigala bangana ko. Akugagaba. Nga jajabala nebone bingi. Katolaba kolabira nti omuntu nti mugezi. Omulabira ni munyimiriraye n'enkola ye. Bakadde so akuzina amazina gana agaba jento. Zagonga twalanga agaba dandala. Zenkuba guli omuziki SB4 gumala era ne tubanga tugenda okubera mu Chomazi ne King Sale Queen wa Mami. Fasi nze njagala nga nene kubanga mubeeramu n'emigu kubanze zina nsamba. Soko tuwemu awo ziva ku piki yange ntule Spice nange mwakalemu wanene. So ozino ngoli awo. Toyina tune. Ikivale nti kweri. Ekyo tekikola ate ojja kundalula mwana ntino watali bidongo. Nonya Queen wa Mami nonyayo oluyimba awo nkukubiremu ko Queen wa Mami. Nagwe tuwemu bubi. Nedda omuntu ategeera sebazina w'endongo. Bolo. Wakuba omuziki. Nenga amanyi abantu bonna bava ku King Saha nga tunulidde gwe. Kweri. Amina. Ebyo Allah byakola. Buli muntu lonna naga bannange jajja bolo nengamba bannange. Tutegeke ekivulu. Sisi binagamba. Tutegeka amwe Kampala awo. Tuteke ku gundi. Tuteke wa. Akuba kadina kayimba nabula kulaga obuyimba mbulina. Nonya Queen wa Mami nze nja kubulya ke njagala okubaala. Nyiza n'okuleetayo gundi. Kati so. Kwani owulirize. Ayo nsamba. Chetugenda okukola. Soko kwati chetugenda okukola manyi chetugenda okukola. Tugategeka ekivulu. Tegekamu ekivulu. Ate tuchiteeke wa cricket oval.
kuti ovo si wanene. Ajabo amanyi goyinoga. Kweli tegeka wotegeka. Amanyi goyinoga amanyi. Teka wotegeka. Cricket ovo. Tutegeke tukachiruma linnya ki. Tume linnya SB for nawe lite umalu tekeyo linnya. Tekilinnya ki. Twagala bolo nga. Tukikole tutya badanga. Bayimbi kibayagala bakwerekereko. Abayimbi benjagala bamperekereko ati first King Saha amperekereko. Ani? King Saha. King Saha. First. Spice tabulao. Ha! Fefe bus. Fefe. Jaja fefe twali naye. Linda ko gwemba kumalireyo ali pazo soko muleke. Ali jaja boka kabako. Kabako. Fiki famaika omutegedde njagala kuba n'aba babenje mwe bali mwana kuba kati kandabe kabako alina oluyimba lwa Nanfuka pazo alina oluyimba lw'enkudi jajja bolo mu nkudi ya Nanfuka ninayo jajja bolo mu ntandikwa ekivulu ekyo jajja bolo mu nkudi ya Nanfuka kweli Cricket ovo esi bifo kikulo jagano bitereka da nagamba tugende twesimbe nawo ne birema bulijjo wali neighbor singa simulaba yakajja mupya ate nkubuuza bulijjo wali muzijjo kubadde nga mwerere mufumbo sembera toyagaliza njagaliza kano banne ekintu baleeta wangu byakunanga nti jangu noba n'omuntu bwatyo anti kati sooka okole booti sooka okole application tukabufubutusi wenalijidda wano nga buli kimu kyaggwadda nga wagira dda obadde agala muwekamyo mu kutiya abadde talabangakokko kati nayo genda omugambe si bwe bati era no akashibo ekyo baba si bwe batyo kuba kati olaba tebapapirawo oba kitegedde akati okuba enkatayo gikuba encungwa esooka eryemu pembeni nzaawo muliremu alina mwiramu kati nagiridde dda pembeni yire pakinzi wali kati gwesooka omwiremu anti kati olina okuba nga akubye sirika ebyaddala kati nendaga nja kukubira fooni odde buki buzzi gamba waali oba wuwo gwebe kimu okyeyagaliza sikukyeyagaliza oyo mukwagaliza naye titugenda kugendayo kati nga olwo toŋŋambye ntoliro kyazze amaaso galaba kasita oliisiza ku maaso muyite ekimuyise bubi gomanyi kyebaito zikusuulamu ayagala kuzikusuulamu ati nedda nyinza omuyita nenzimusuulamu onaŋŋamba wakati olaba kyamaanyi naye kati kyolina okukola okimanya abo baddemu bamanyi oyita kati nekwata kibadde ki anti kati kiri bwe kiti omuntu yenna ng'oyagala akwanguyize sooka mu respect wekitegedde kino kankikuyigirize mukwana ne bwoba weegombye omukazi totandika ati bano abasirya abakazi nyabo obanga ayitira ekyalo naye mubaswama baswame alingenamu kuswamira okitegedde ng'alina bibye mulindamu ng'alina bibye ne mugakyali yabaddeawo mu mbaati bwetyo emyufu kati atandike nti tomumanyi ate brothers before omanyiddwa ssebo akumanyi kuba alina smart akumanyi kuba kati ntebereza naye jajja bolo walingambiddewo nti waliwo nenyambala nalize byere suuti tokikolanga kale nze wemba ngenda okukwana ate nyambala ovulo ng'eriko ne seminti okitegedde maanyi ate mukuyitiremu nobula bamuyita mumbejja nesi kifumbo si mufumbo akola kiyeka myaka egyo obulungi bwalikola ki si mufumbo akola wali enawo bizinesi gyakolawo tunda kakoola kamira kati nkwata seeto benga kogula nga tuteteyo kalwasa atandikira ku 2 nga tuteteyo ka 2 ese gwo kajeri nokamwa kano kava Kasenge aba Kampala
Tisi Jabboolo. Kati bani abakalya. Bani abakalya. Abadiribada bamuno. Muno mulimu abadiribada nga olabe site. Muno sebo nabo babeeranga bajooga. Muno mulimu namo geto zaamu. Simanyiye. Nenga muno mulimu abadiribada ababeera mondoza abadiribada mu bamanyi. Aba parking emotoka zaabwe nga bamaze okukola. Abantu kyansomesa okwana kati mbasoka no more respect yao. Soka no more respect. Then after more respect oyinza n'okusooka n'oteekamu ezifa nga mmekaawo. Oyinza okutala ekyebiri nga kwotadde namba ye y'essimu. Ene Masaka. Kale nze kikusomeseza busomesa pe wetu bafuna. Nofuna ekyebiri n'owandiikako ennamba y'essimu. Awagikuba mugumu. Waku kyebiri kwe kuva neki ne iti n'akuteeka wano kwalo. Kati wenkimu wanaatakuba. Tasobola nga ate omuwadde ebbaati ebyufu naawe ebbaati eri olimanyi. Ale mmwe ng'ekyettaanaawo. Gwe kyonna ky'oba oyagadde naye ng'ekikulu olina kuteekamu ssente. Ebira ddala ng'ate oyinza omuwa. Gwe ennamba yo ogiteeka ku ssente. Tasobola zirya n'azimalawo nga takoledde kyokolaki. Nali bakutaddeko kubanza embiina ebiwala ebijuujulu. Boto wowoza buli wenzija wano nze nina bino. Ati toyagala kulipa. Toyagala kulipa. Omanyi ki? Lipa olabe. Kati guno omulemboloza abakazi bakyamma. Leta ndippe. Tebakyamma. Anti gambe eddira ekyebiri tekeko ennamba yo. Gumpeyo essaawa emu. Tejja na nakuwera. Ate tujja tuka tuzikubire nga gudduka. Ate nga nziruka kisi. Wamma kati kankuwe ekintu kimu. Abasajja ba leero omuwala ojja mulaba omwegombe. Era mu kumwegomba omweyagalize. Naye olunaamala omwebakako emirundi egi ng'essimu tokyazikwata. Gusalawo nti onootukwata paka lasiti. Nze nja kukwata. So kompuleyo ekyebiri tuteekeko. Njirippe. Leka naawe. Mpola. Awo nova musukali mwozanyira. Nawe ekyebiri. Mba nkuyiseeko nnyo. Gwe. Leka wano olabawo omuguzi. Kozo n'olinda tuzikole bukozi. Mba nkuyiseeko nnyo. Mba nkuyiseeko nnyo. Oba tompiseeko naye mala kwebala abalamu. Kozi yatidde kamera yammwe nadduka. Abadde nagaya awo olwogaya mwisaawo. Waliwo ogaya abadde awo n'amuyisa awo nebagenda. Bajja mukwana ate era awo bamukwanira ate olw'omulimu tewaba. Ku lwaki? Anti abo bagenda okukwana abawala. Abaamu bali olwekitegedde amuteekamu sisitimu ate ki. Kati kyogamba oyagala nga mu sisita. Si mu sisita. Ajja kutuuka ekiseera. Kubanza ekyamudesezza nga ndaba kyali mwana. Bw'atuuka mwezi ensonga ate era tunoonya. Waliyo omusomesa omwana omuto. Wakati bino tuli ku bya siriyasi. Kati omanyi ekyamudesezza nsobole okubeera nga bw'oŋŋamba nti leta ensawo ya seminti funa asigalawo naye ate luli mbadde nsibawo buki. Kati wuuyo ageze n'omusajja obaddeawo omusajja ze. Takisobola. Omusajja azaawo nze mulabye. Takisobola esibbi. Wumala oyagala nti waliwo bino ebiwala ebyajja wano. Mumuweeko kimu. Ebiwala ebyajja wano. Mbakuwe. Wumalu yayagalako kimu. Naye Wumalu onaazitamu omuntu. Linako essimu yange eriwa yemba kunoonye. Mala agenze nayo. Tasobola. Sebo oli musomese eyiyo giraba. Yino weeri. Eno ye yange. Kati wano wetuwandiika. Wano wetukola kibakwa business enkyali ntono bona otugulirayo ka receipt book. Awandiikaawo. Kyakosa kana akatabo business nto. Naye nga temuli mpapula. Empapula. Empapula waliwo nakyo ekizikuulamu naye. Kiki ekikuulamu empapula? Ekikuulamu empapula ezo kinene. Kiki? Like messages zijja zikuulamu. Abantu baagala okuwandiikako amasimu gaabwe ng'ate nyina obba oyuliza obuntu nga butonotono. Kati nojjamu olupapula. Toyinza kumma muntu kapapula kakuwandiikako simu. So ebiwala byali bibeerawo biri ebiwala. Kati onoosobola okugenda mu kigo. Mu kigo ky'abasisitema kindi. Gye bibeera? Togenda kusangayo omu.
balina kuba nno na nsonyi naye nga balina ensonyi nze ngenda bamma essimu nedda nze jasi neewuunyiza ngenda gibamma biri ebiwala byajja wano byava mu kigo kya sister emakindi waliyo ebigo naawe bo bibeeramu bawala bokka bye byakugamba nti bivudde mu kigo byatuluka bibiti abawala bali mu bigo ennaku zino naawe emirimu ogiraba gwe emirimu ogiraba kati mu kigo kyawe ekigo kyawe ekyo ekigo kiri Makindi Makindi esaidi kuba Makindi omanyiyo kati oyagala kinze kankuwa ennamba bakulagirire ali tulagirire ekigo gye kiri manyi nti bampitirayo kati kamala omukukebererako wano owulire oba okitegedde ngenda kukulaga nze nga nanga ŋŋamba okitegedde ngende kati gomanye ekibeera mu kigo okitegedde saasira Katonda akole ki bye byakugamba nti no biva mu kigo kale ng'owulira ku ddoboozi lye Katonda akuyambe lindako katono Katonda akuyambe omubiri byaba bwati kamukulage awo oyita yona omuyiribi wamugjawa nze muyina nkugambye obibuuzizza mu bigo wakamada naye wa mu kigo era ojja sanga bambadde bwe bati mu kigo ekyemakindye Makindye awo nge wakiibwa nda wange kati kankunoonyeze n'oli akuwa endagiriro mwe banaye munankubye emiggo mmwe basajja mmwe bwe omuyiri bwatyo munankubye emiggo anange kati so yeyagamba nti wa mu kigo nze ŋŋendayo naye toyinza kwogera byolabye mu kigo kanaawe naye otubeerako nga bakyaliibo mbabuulirako naye ogenda omugongo ogusibye osamboota ekigoye bw'oba tolina bulungi maanyi ne pampa ogenda nayo mu kigo kiki ekiriyo gwe tonadda mu kiriyo kyekiri eyo ekikusiza balala kuttamu omuntu abasi abafaaza Allah eri tewabasole ngoze n'emitwalo gy'ensimbi ng'etaano oba ofudde bakuba kibooko abasikale bakuba si kibooko engoye oyizo zireka ku geeti ogenda mu kigo ogendayo eri mu ppule tubanga ogamba best batugamba ku best gye bagende ku best gwe ekifo kyokka ky'omanyi kugambe gyogezeseeko n'ekigo ekigo kiriwa kiri Makindi ogenda empale nogireka ku geeti empale ogireka ku geeti ng'oyingira mu kigo musajja gwe mbadde njagala oleke kuddamu kwekwasa bulijjo wekwasa bakazi baabula oli Kampala we Makindi n'owooza mbu abakazi ate nze kasitanga bayinza mbaddewo bbanga lyonna nga simanyi nti Makindi mulimu ekigo gwosoose okukiŋŋamba kigo mwekiri sigenze kufuuka mufaaza era mufaaza va kuba n'abafaaza kino ekigo nno muganda wange ojja kuvayo n'agatambula nga tolina ayi kiki ekikifo wakanira bwereere tebalya mmere bajja kujjayo ng'owenyera nze nange ngendayo n'akapaketi ka 10 ze mbale manyi nti olina kugendayo mugenze kusaba kwegalirira Yezu bamadde sapule eri wabeerayo bya mukwano mu kigo kyeza bino ebiwala byaveeyo mu kigo kunoonyeza yebuzabuza ate omukisa era olina mutono akayo n'ennamba ogirina naye ate ogikwese wefuula togiraba ennamba njirina ennamba njirina kale onoonya nnamba mbadde kale onoonya obukakafu naye obukakafu tubulonyereza ssaawa nnamba kale sifuddeeyo kuba essimu yange eriko abantu baki bangi olina okugumamu bw'oba nga oli wa bintu ebyo nina okusala olina okugumamu ate ne bw'obajja eno kati bamanya kuba olina akafaananyi kwe mbadde mukolaki
kati ndaba weerere abuze kati nziramu gumu abasibe bayita obutaagaliza gwe tumukebere nga wetunoonya ku bantu baffe bagamba ki bananga abatumatira batwagala wallahi wali badde ng'ogenda n'ombuuliza ku spice oyo wangi baaba nno oyinza okuba ng'onaatera okufuna omukisa alinatera okufuna emikisa agenda bayuyo oginyimye enamba ompa bayiribi abayiribi bonna nyina obbakuwa bo bonna batereza bulamu kati emu yiino ne bakuba yajjayo ekifaananyi ekitegedde kati gikebere ey'omu yiiyo odiyo tezizanye tekuli data kati wano gwe owandiika zino message I'm fine mukwano where are you olowooza baba bampita okitegedde I'm cool mukwano tumanyi nagamba oliza kano kati nga soreke wano ani akuwandiikira zino message ezo message bazinsindikira aŋŋamba nga mukumuddamu nze nzisindika amukulu mukwano amukulu mukwano kati ezo tezinnabagira leka nkunoonyeze tezisobola ziganye n'okusoma kubadde bagenda kuwa endagiriro sindikira ku datawo leka nkunoonyeze endala omuwandiikire nti I miss you kikumuwandiikira kati nno nyinza obutakikola bwenti nze nyiga wano bwenti aŋŋamba nga tonyezaawo wano kiraga nti nno wali omuwandiikira wano messoka omuwandiikira nti era nsobola omugamba nyinza n'okukoona wali mugundi mu hayi ne musindikira hayi ati wano yakuweereza how are you dear amukulu mukwano kitegeera olumududamu nti I miss you mukwano ate nga nakamusindikira tamanyi kyegeza byakwana ziri wazimusindikira ddabayo ziri wazimusindikira kati nyina omusindikira nga amaze okuddamu zino kati ate labayo wano yakusindikira okusindikira hayi n'otamuddamu mu meeyi kati muddemu mugambe hayi mukwano kiri bwe kiti uliriza jajja boolo uliriza bino ebintu sinze mbikola ko tobisanze mu simu biri mu simu yo akale usuko musindika yakusaka enamba gyakubako si yeeno bulijjo amasi bifo nja mumma abakyala wamma bwe nyiga wano bwe tisogera na muntu ye lwaki ayagala okunteesaako ebinkumu nedda wali nanti wali mukiraga wali kibadde kiraga nti mukyatinga ng'owandiika message obwalaawo nenda muteekako muteesi nti I miss you mukwano bifo kati kankulage mulala bo baali babiri kandebe kwoyo kale kati kamale okunoonyeza kubanze mbadde nekyenkwagaliza kyakulemye bulemi baali babiri naye ogenda kulemera kwoli omuyiribi kuba emaali ogirabye sagala weekwase mesina mukasente mpozi ogenda kumpayo emitwalo ng'etaano awo mutwale ku kyoma ddawa pozi ona nninda nemala okulaba kingisaa mu kivulu ne wini wa mami bane wini wa mami yaŋŋambye okumpayo ensawo za sementi 2 nene oyo w'amaanyi alhamdulillah tusabe nnyo era bannayo batukoze tutya bawagire ku kwini wa mami abali eyo bonna banange muwagire ku kingisa kadiwe akankagendeko ebintu muwagire ku kwini wa mami muwagire ku spice ne musajja waffe kulisi kulisi kolayo n'akayimba akalala nzije nkujje nkwentole mwana tetwali bubi era twagala mwe muba mututeekako wakati olaba oluyimba twamala oddukola ebintu obiraba n'ebibulamu twagala diwe yange eri ku mutindo naye ijja kukula alhamdulillah kubanga nze kyendabye koleko ofunye n'abayiribi abo ejja kukula abayiribi abo nno tubawa wiiki so kati Masaka yeri etieno mu Kiyovu wali watya akutwaliza wamu mu Kiyovu si wabi okutwaliza wamu mu Kiyovu si wabi kati ennaku zino kyembadde njagala SB
lwakuba simanyi oba bakyawandiisa. Kyensaba bannayuganda bonna nali mbagambye nga kale era nkyagala ensoma yange entono nakoma mu P6 naye mbadde njagala SB antwale gye bawandiisiza okulonda nzije neesimbewo ku Masaka City. Masaka City njagala kuvuganya no OHT Bwampuuga. Omuvuganye ajja ku kyaki era Masaka City nze anti wabeera wa MP bakira MP Masaka City pojja Mukungwe kale Masaka City yonna MP wa Masaka City gwochoyagala nga nze jajja bolo kyenjagala tutandikira no kunga bakampeni kunga abawagizi bange mwenna bannaye tukoze tutya nze njagala ndaba nga nze nnyinza okulwanirira abantu ba wansi nesimanyi tugenda kukola parliament kuba nze sigenda kwogera luzungu njagala nga abantu bange mbaweereza mu Luganda bakikiriza parliament eddako okuteesa mu Luganda campaign zitandike tutandikira abamuzuto yamadde suuti gyeziri suuti weziri SB otunadda olina okwambala yazimpa yaŋŋamba talina linnya nkyajjukira bulungi nebambi nkutumidde onjogezesezza ggwe ozikubamu nzikubamu kale tukube campaign kankulagane kuyidiwe abantu ogenda basuubiza kyo bakolera kyabe Masaka abalonzi bange mwenna basuubiza naddala e Masaka ene waffe mu Kidda mu Kitengeesa Kitabaazirwanyi ngenda bakolera enguudo zibe nga ziteredde bulungi kwe munaayise mwanyi kati teziteredde zikyabulamuko katono simbi nnyo naye nga nze nja kisussa ngende nga mbateeseza ku kyemmwanyi tewali pikipiki nti egudde mu kinnya ng'etwala emmwanyi ku kyuma kati zigwamu lwe lutalo lwe ngenda okulwanako zigwe nebinnya bingi bane batukolere bakalirima neribadde ffu bannange nze nsunza abakyala wano ndowooza nsunza abakyala ku luno oluguudo awo wabaddewo ebinnya nga biringa ensalosalo nsunza abakyala okubasunda batyo maama wabaddewo ebinnya gavumenti yebale tuyamba eri erikozeeko nga bwolira bakati zikkirira bakalikola ennaku ngezi naye waddewo ebikutu nga biringa mpompogoma nga piki zigalika abakyala awo bwensunga bwe neeroleddeko bakoze amakubo bakoze lino ekkubo ndaba kati abantu bannange nsunza abakazi abanene abatono mu nkuba buli weriseerera nga mbeera wano neerolera ne kati baalikoze ndaba zitambula buki kati kyesitategedde ebadde biswadde ngaoteeka okugwa kase enkuba ejjayo katono bwe mbulwa bakasitoma nga ntuula awo nga zibeeri ate nno nange era kwe nalemalira saakulaga ekiwundu nange nagwa kyakawona buki buwonyi naye nga mbeera y'amakubo mukubasunga ng'obasunga otya tumanyi abakazi b'ennaku zino nawe bambala engoye nga ziringa butambaala abaku piki ng'ate wano ataddewo bibatu kati nga tamanyi piki gyeraga kyekiddako bagudde awo n'ensunga n'enkoowa osunga otya like kutuula ku luguudo nezijja neziva eri nezigwa nezijja nezigwa eri kati abakazi bayinza okubaako 2 3 nejjayo egireeti nebagwa nebijjayo egireeti naye bambi yatukozedde luno oluguudo olukira mu Kitengeesa yeebale nnyo nga mbasunga era lubadde lunnuma era nze kati nyina ekirooto kyange kiri ekikimu lwakuba gwe SB fene waffe tomanyi ye Masaka olaba kati wano okuva mu Kidda okwambuka e Bwala okire ku Masaka Seeke olaba ebiyinja ebikukubyawo byonna wallahi ya Mungu tubisana kono umwana nabifukako obirabi ebyo biyinja motoka tetambula tekola ki kati nze njagala okugamba endaga muntu yange njirina era nine essuubi eryokulonda oba kitegedde naye omuntu ayagala mu akalulu kange njagala nkolere ekkubo eryo boka nyinyi gwe wesimbyewo anti kati bwe banabanga SB4 nga tantutte kwewandiisa kati nze nga jajja kwewandiisa gwe kaira ku machatu kubisa ebipande tunonya akalulu kati SB wawe ebipande oyiwewo n'emmotoka ya campaign kubanza abalozi bange mbayina ino motoka ya muntu just ya parking u parking ali muri eri golete convoy zentandika okugenda mu bakadde ngamba gamba nze ngende okwesimbawo tukole tuti watudde no jajja bolo tugenda kujja esewo ne convoy okube suti tusatuyita mu bantu manyi nga before tunawa kwewandisa osoka no bayitamu ne webuuza akalu mu bantu mwendi bana akampa
katulina okuyitayita mu bantu eyo nze jjajja boolo nze tulabe wagala jjajja boolo waffe ate nga tugenda twewandiisa kikkiriza tukomewo tolwayo nnyo ebeere nga wiiki kuba kati ebintu byamangu buli kintu kikolebwa mu njagala okujja mulimu agamba tetugendayo umala wawa mukolaki leka naawe oba okotogera abantu ba wansi ngenda kutula mu palamenti nga sisumagira omukolaki njagala ntuke mu lusuku lw'omuntu aŋŋambe nti ekitooke byakwatiddwa kiwotoka bwe naaba nga ndi mu palamenti nja bagamba ekitooke mukisiguleyo kigende e Bulaaya bakinoonyeza eddagala nga nange kennyini kwendi bakisikule bukolokolo kigende mu nnyonyi bwe mba nga bampadde akalulu webakuwa akalulu ekitooke kiba mu lusuku nekiwala muwotokwa bakisigula bwesiguza ku nnyonyi nga nange kwendi nga bakiyiiza eddagala si bino byakuwegayirira nti banaye eddagala ebitooke bifa londa boolo akunoonyeza eddagala eri emmwanyi ezikala ekitooke biwotose nja kugenda mu bazungu mbasakire emikwano mu bazungu ngaebyo ebintu entu byangu ebyo nga tubyekolera ffe ngaffe mu bazungu oyogera basaka emikwano otya nja gibasakira otya ne ku simu mbayina wadde olaba saasoma kati bannayuganda abali ebweru naddala e Dubai banaye mbatumidde bakadaama bannange bakadaama mikwano gyange bantegamu ne ku bazungu ne tunyumya nze kati oluzungu lwensobola nakubuulira tabayo kiriwo ekyo teyajja bamaze okuwa oli mu process kubasakira abazungu tugeze omuzungu akubye vidiyo koolo ku simu yo mulimusakira ajje abantu bamukidda abazimbire kale eddwaliro kitwale kale kankugereze ebintu byonna byadda mu bigambo ne mu bifaananyi eddwaliro yo hospital hospital kimanyi bulungi hospital nsobola okukuba ekifaananyi hospital sobola n'okukuba abalwadde abali obubi omuzungu alaba tubakutabona peeni kati kankubuuze gweosobola okubeera ng'obulako akuba ku lusegere dangama ano tuli mu bigambo kale sooka ogamba omuzungu ali eyo abalwadde bali bubi balina ddwaliro jasi tumanya ate ka video kano kayinza okutamula ekatuuka mu bazungu sooka bakasukire help America, help Uganda. Kati kati museka ne mumbuzabuza. Wala uba kwakwagaliza. Nagamba bada nkulimba uyo. Kati uliriza uba. Kwakwagaliza. Kati ndi mu America. Isi mulingo. My name is Jaja Ball. I came from Uganda. Sometimes Uganda no medicine, no medical, no electricity, no well. No well. Teri nzizi. Medicine. Marwali temuli muddagala. Kize mu luzungu. Kize mu luzungu. Eddwaliro balita batya mu luzungu. Manyi njagala nkugaza hospital, it's not a DAO. Hospital, it's not a medicine. Hospital, it's not a medicine. Kitegeeza tebalina ddagala mu malwaliro. Kituufu. Abo bawe soko akada video na yajira. Tukala gisindikayo. Waliye abazungu obatatuwa. Ngomanya bali bana MPC. Hospital is not medicine. Yeah. But Uganda whole people them hungry. Uganda bonna bayala. Seven limbanja jijjayo mu America. Ojitwala ojiriko. Bawe. Awo mbandireeta. Bawe. Naye olino bagamba nti nesimbye abazungu bagamba nti nesimbyewo mu supporting abantu bampa akalulu then n'abantu mbayambe bawe. Me, I'm Jaja Ball. Came from Uganda. American people, help me. Help Uganda. Uganda is very dirty. I'm MP. I'm going. Bawe. Me, I'm going to member of a parliament. Wanji?
me, I'm going to member of parliament of Uganda. Me, I have help Uganda. America help Uganda. What's me mu Uganda? Ndi mu Uganda kati ate nyinyonyolera mu America. Ano dono bagamenti Masaka kubanga Uganda president Museveni ya ino kukola chi ya Uganda ino. Kati ono balaga nti Masaka gyokola chi MP from Masaka. Bas akokobotereza mwawo. MP from Masaka. Tukadde kubanga kati abazungu bonna kati bali kuno manyi watwalindanga president Museveni nga mu COVID nga agenda okwogera. Kati manyi nti abazungu bonna balinze oyogere. MP from Masaka. My name is Jaja Ball. I'm coming anywhere. I'm still America. America, help Uganda. Abachosa kati buli woseka abanya abazungu abayine ntondo buli woseka bajja kolozo basekeredde abazungu amanyi tubavuma bamanya basekeredde abajja kutuma toseka Jaja Ball nze ndi kyali otoseka bakuuma utakwagaliza yatanzo okusesa abazungu abazetu America give me money. America give me money. Money for what? Money for what? Work for road. And electricity and the garden. People angry. People is angry everywhere. People angry. Me, I want to 10 billion. Billion. 10 billion ziba mekanga. Billion 10 kuba sigenda kubanga nchikirira abantu babiri. 10 billion. Help me America. Billion emwe ne museteza wano ngameka. 10 billion. Tugaze nti billion emu. Kakati trillion ze milioni 10 ndowooza. Ate billion ndowooza baze 10 nga 2 ngenda kutuula kuba sente zenjagala nyingi okukolera abantu billion 10. 10 billion. America, give me 10 billion. Please my friend. Kakati billion ezo 10 wazikuwa obozera zikola mu. Ngenda kukola mu nguudo, ngenda kulambula abantu ebitooke bino simanya byakaze kiwotoka. Ku billion 10 tukisigulayo kiramba ne kigenda mu nsi z'abazungu ne bakikolera eddagala nga wendi nga nze MP. Bakikolera eddagala. Ensonga ezo ino zinyonyola abazungu. Anti kati bo bakuuza billion zizino 10 tuzikuwa ogenda zikozesa ki? So kati government I want 10 billions for this and this. Nakubulidde I want 10 billion for waka road, garden, coffee. People angry. Everywhere. People angry. Nabanyonyola kiri ekyekitooke nga kirwadde. Kirwala okiteka ku nnyonyi kigende kinyonyola abazungu. Banana. Banana, it is tired. It is tired, my friend. It is tired. Then first come and I look that banana. So koleke nawe. Kati alimo watakwagaliza. Lwacha aseka. Andi bebe nabagambe Jaja Ball togenda kumpangisa. Andi namulira Jaja Ball zawo. Jaja Ball zawo. Abo boje mikwano jo. Era bali wotukubira kasimu obuza umarwa ali atya kama dala tabebe mikwano jo. Baba mukusekera. Ate kati namwe mwenyewe. Jagala wale wamba ku lusegere. Basinga namba maliriza speakeri maze okusaba enguudo bantu enjale baluma kati ate ng'omubaka awumula mu assistant naye nayimirira. Kati bwongandi ngenda kwogera n'omuzungu essaawa 3 mbanga abatagala temba kolere kituufu. Kakati twale obubaka omuzungu munnyonnyole ekitooke wakirwala nga bakiteka ku nnyonyi nga bakikolera eddagala nga nakyo process ginnyonnyole omuzungu atuwe ssente. Olaba baza nozituwa kati nga tunabadde okwesimbayo okwewandiisa abazungu obamanyi gwe bannyonnyola awo olabe. Okay. My name is Babaria Sin. Jaja Ball, America, please. Me, I want medicine. Medicine for coffee, medicine for banana. Me, I want to 10 billion work on the road. Me, I have 10 billion. Then medicine, it's not a dower, it's not a
mpeke ngende nga nteeka empeke mu malwaliro oba okitegedde tugere ku nsonga y'ekitooke kiri ekitooke kirwadde okisimeyo okiteeka ku nnyonyi kigende bakiwa eddagala kikomewo. The banana it is dead banana. I have medicine for that, for this. Then after, so give me, give me kumpe dagala kalo baba kitabata we mumalo kumpe dagala mumalo kijjanjaba onyonya muzungu tonyonyola nze sinyonyola gwe naye kale ebyoluzungu nabikugambye abijizeze nkanyo ogenda mu parliament jaja tukala kusindika yoboya batu yagala kati kino nkyogera nga mu parliament yonja kukozesa Luganda mu parliament siraba mu muzungu kati kino oluzungu nwanireri otegedde ate wona banna Masaka. Is it the banana, dead bananas? Dead bananas, yeah. May I have medical? That banana, that leaves, may I have medical? You have medical? I have medical. Me, I have medical for this. Then I'll come back in America, oba si chijena berandimu, nga ngeze malo kujjanjaba, oba Kenya. Okitegedde? Tokitegedde. He has medical. Yellow banana. America. Yeah. Me I have medicine. Me I have medical. You want medicine or you have medical? Me I have medicine and medical. Oyine dagala. Dienjagala. Ate njagala bajjanjabe ne kino ekitooke. Me I have medicine. Me I have medical. From this banana. Kakati olwo omaze ofuna tugeze kuba kana katamiko. Nze simanyi lwaki nze nikukiririzaamu nze jajja bolo. Nze era mu batu benzikiririzaamu gwe nkukiririzaamu. Era buno obubaka bugatuuka mu Amerika ate nze simanyi naye kyemmanyi bwe nnaddira wano nga Amerika bamaze n'otuwa ssente kale bayinza otuwako biliyoni ngeza nga 5 oba ompaako mmeka ku biliyoni 5 sente z'abantu sente za kola tusooka kuba mu ngalo nga bazituwadde yes kale tumaze okukuba mu ngalo kale tujjako nga ffe biliyoni 5 tujjako biliyoni 2 zaffe naye deni nga tugenda kukosaako biliyoni 1 endala tugende nga tukola ku nguudo kuba nabana bwe twalonda bapapawaayo ku ssente basuka ne baaliyo ne beekukusa awo oba olidde mu nsi y'olukwe era jajja bolo nga jajja bolo yetagenda kulya ssente ng'abantu tebategedde bakiikirira teri mu kulya nsi ya ssente bwe bazimpa nti zakola kintu zigenda kuba zakola kintu kubanga ate zedde ngenda kuba nsasula omusaala gwange mu parliament ate zino ez'abantu mba nzaagazaaki wabula njagala kwagala jajja bolo kati nganze alusa olukwe luno lwa biliyoni 10 tugenda kumpako yadde ka biliyoni kamu tugenda kuba nja kussa we bakola oluguudo oyawulire mu kukola oluguudo nkole netikka omusenyu maama mpereza amayinja nedda ogenda kubeera okitegedde ogenda kufuna ofiisi yo mobeera then nga gwe kikukakatako oluguudo lukoleddwa sente ziyinza n'okutuukira ku ggwe zino ez'okugula nga malamu gwe tunaanyigamu olwo nga nsasula mwezi oba ogenda kusasulwa mwezi kuba nange nsasulwa mwezi kinasinzira tugenda kuddira ku ssente zino zennyini ze tunaaba tusakidde eggwanga ze tugenda okulaba nti ono agenda kwetaagisa mmeka amafuta olowooza nga mmeka ze basobola okumpaawo SB4 nze ndaba nga gwe weetaaga miliyoni 5 omwezi newe bakuteresewo bubumbi weetaaga miliyoni 5 ate wembubba ate oba olidde mu nsi y'olukwe ate kadde ensi enkwatako ate ensi erina okukwatako olw'ensonga era owulira n'ennyimba nti baalwana nnyo oba okitegedde kati gwe okuze kati lwanirira ne kubaliwo kati anyway kwesi before made kukusa ensonga jajja bolo kati officially esebo abantu abalonzi obalina abalonzi mbalina goloza lwaki nkuwanjagira kyetugenda okukola tugenda kutandika ddala official okukuba campaign nkubiramu ku campaign akati MP2B tufune 2006 yeah. Njija MP omutongole kogere mu luzungu
Jaja Ball 2006 ojja. 2006 MP Masaka City Jaja Ball teri kuwakana kyogera ku lwalilla. Era abalonzi mbasaba mumpa obululu. Mwaka ki? 2006 MP Masaka City Jaja Ball. Nono museka naye mbasuubiza Umaru yaseka. Umaru toseka. Jaja Ball Umaru takwagaliza. Ng'oseka naye nkubuulire. Kati nno gw'olaba ffe tusula tutulaningira ggwanga ky'otamanyi. Ndabona tutomera. Eh? So beta tutomera wali mmotoka. Soko Wali tuli wa MP to B. Mutwe gukola bulungi. Mutwe gukola bulungi. Wakati already lwaki nkugaba esali. Kati wajja 2006 paka mwaka ki? 2006 njagalayo emyaka 5. Aha, natukuma paka D. Myaka 5 tukuloza 2009. 2006, 2007, 2009. 8 ate ng'ogibuuse. Anyway, 2006. Otufuga awo. Mbakala kati. 2007 otufuge. 2008 otufuge. 2009. Je myaka era tokimazeeko ekisanja. Kiba kya myaka 5. Emyaka 5. Nyiza okuba nsudde ogumu. Which means ona na bye wenoonyeza abatuze. Nze njagala emyaka 5. Nowe bampe. Okuva ku 2006. Bali mu bafuga. Up to 2009. Ng'ofuga. Ofuga Masaga. Gwe MP. Masaka eno galagikulakulanya ota ng'ovuddeko kuzimba enguudo n'okuzimba amalwaliro n'okusigula ebitu. N'osigula ebitu. Masaka n'okusigula ebitoka bitwala mu Amerika. Ogenda gikulakulanya ota. Masaka ngenda gikulakulanya bwendi. Kati ze ngenda kulwanirira obuyonjo kuba nakyalako e Rwanda. Kitu wagendako e Rwanda? Nesatuuka bulungi naye we natuuka nalaba kye bayita obuyonjo. Wakomawa? Nyina we nakoma naye nga nagenda Rwanda. Ekikuta ky'eryenvu nga balina we bakisuula. Mwaka ki? Myaka gyaddamu nali ngenda kupoota. E Rwanda? Ng'oli anfuniddeyo omulimu ogenda kupoota. Wamalayo ebbanga ki? Saawa ezaayo bbanga ddene. Kuba saasobola nali sina bisaanizo we nali ngenda kukolera bye baali baagala era omulimu ne gunnema n'enzira eno. Naye kye nalabayo kye ngenda okuyigiriza abantu wano naddala e Masaka. Kati nze Masaka kyemba ngenda obbakolera tolaba bagamba nti City Council yeeyera enguudo. Nze nga nfuga si bwe kigenda okuba. Gwogenda ozeeyerera? Wuliriza ng'okwata olweyo. Amaduuka 1, 2, 3, 4 buli omu ayere mu maaso ge awo wonna wonna. Ekituufu nnyo. Male nkwata awalala paka ekibuga kyange kyonna nkimaleyo. Kibuleka kitemagana ki? Sijja kwekasa kuba kati bano bawo omusaala ajja gamba enkuba yazze simanya nakeereye njagala nsange nga nze nfuga nga gwe kennyini olaba oli mu kasasiro bw'ate olinda bajje bakola ki bakwerere. Ekyo nkimaze ate nga buli dduuka njagalako ekkutiya. Buli omu wassa kasasiro we. Buli dduuka? Buli dduuka. Si bino n'olya ekikuta bw'okasuka ku mulembe ogwange gugenda kuba muzibu nnyo. Kati omuntu alidde ekikuta n'akasuka oba nanansi n'akasuka owali abantu oyo muteekako fayini ya mitwalo nga 5 okukwata. Ogenda bwa mukambwe? Si mukambwe. Abo ku Kiyovu wano ogenda bakola otya? Ku Kiyovu bannyinaffe abo? Bannyinaffe abo bakubeereddewo mu bwavu. Bakubeereddewo nga tolinaku olina kati okuta biliyoni 10 zikuli wano. Banange abo bonna bagenda kuvaayo eyo. Balagewa. Abo tugenda okukolamu kale emirimu tugenda bakoleramu emirimu. Okimanyi nti kati bwe tubanga ow'amaduuka asobodde okweyerera wano okitegedde kati waliwo gye bayita road reserved. Road reserved tugenda kukola bwe tuti bannyinaffe abo tubafunireyo engoye nga mpanvu nga bw'olaba kato wali Queens we. Tubafunire engoye nga mpanvu kati bino nti City Council biki nga bebeera tebalina mirimu. Oba nga tebaagala kwera. Beera kati muteekawo omusaala nga munene. Kale ne mubassa ku ebyo bakulabirira. Kuba kati nze guli omulimu mba nja gubajjamu mbaagala mu bibuga. Tomanyi baagala okweyanika ne beeyanika buli wamu mu nkunamyo. Mu bibuga njagala tuzimbe compound. Eno road reserve dizo compound. Olwo ababadde nga babayambako mu mirimu egyo baba bagenda kikola batya?
bwe mba nfuga tebiriyo tebiriyo njina emyaka kwenja okukoma amangu ago nga weerabidde gye wava neerabidde naye nange kinyigiramu kuba nange nazaalibwa n'abaganda bange omulembe guno gwayononesa emyaka 12 gye tugulira emaali osangayo omwana wa myaka 13 kati abo bonna mbajjayo ne mbateeka mu bimuli tekawo omusaala nga kale gwa wagguluko tebabikola kweyagalira kyetugenda okukola Jjajja Bolo tugenda kudda wano wiiki ejja tulina okuba nga tuli serious Jjajja Bolo naye totuswaza Jjajja Bolo twalaga tutandika okukuba campaign nga totuswaza kiteeke mu nkola nanti ojjawo ne kino nti oluzungu omuntu w'oluzungu yalina okukiikirira tulina okirwanako tekisoboka kugujja mu palamenti lwakubata oluzungu nasikamu atunoonya obuyambi abaagala oluzungu bamulwaga tusobola n'okuddira oluganda olwaffe ne twogera ebigambo nga tubiva emabega batya oba bayita olulatini olumanyi olulatini otuyimba nga ogamba SB4 ne tugamba FB okitegedde nga ffe netweyigiza ebintu bwe bityo so weyagala twogerewo luhuma tuyita umalu ne bali batubuzaabuza nnyo naawe tesi tukyuse oba tudda naye Jjajja Bolo oli musajja mugezi ate kyendabye after 2006 ekiseera kiweddeko ejja kuba pulezidenti esingoma nnene kankubulire ebifo byonna nja kubyesimbako nekyo ekya pulezidenti ndeka mukama wange lwaki waliwo emiggo waliwo emiggo lwaki otyawo ntya kubanga nze kyemmanyi abantu nga bakwagadde kuba katosobola nomatiza masaka eno abantu muno nakwagala kati bakusindikayo ng'omanyi nti nno emirimu giri mu nsi mingi naye omulimu ogusembayo mu nsi owulira ababazi owulira abaki emirimu giwula mingi omulimu ogusembayo baba gundi guba gwaba pulezidenti era emirimu egyo gyonna bwoba ogwo omulimu gwa pulezidenti olina okuba nga oba Katonda ye yakuzaala era bannaye nkubulire simanyi njagaliza nnyo omuganda wange Bobby era mwagaliza nange ndi mabegawe njagala abeere pulezidenti naye tusabe nnyo kulwalira kubanga nkugambe gwe omulimu ogukola ki gwe gusembayo guba muzibu nnyo ogwo olina okuba nga ne mu magezi ng'olina amagezi nga ganjawulo wabula nsooka embeere ku bino ebifoofofu ebirala bwa chairman bwagala naye tekuliko ssente saagala kifo nga sikuli ssente wagabali ng'olinako ssente ate kuba kansala nawo ndaba buswazi SB4 bw'oba n'obwongo nga bukola ogenda ku kifo ekiriko ssente kuba kati nze bwe mpulira obw'MP miliyoni 3.6 ana n'emmotoka MP ni fulu kigwayo kitya member of parliament ate nobadde sikamanyi nina obuntu kale bwe mmanyi SB4 kati kankubuulire ng'obudde eyo nga si bino ebyolwali ng'oyogera luzungu nga tolulemeramu nnyo nsobola okukuvuga mu luzungu n'ogamba kitole kituufu ng'obadde tusi luno oluzungu olugumu waliwo luno oluzungu olw'amaanyi ennyo olwo anyway ku SB4 media tugusa ensonga tubadde tukyaliddeko Jjajja Bolo tugenda kudda otandikira official okukuba campaign omusajja ali serious tugenda kwesimbawo mungambire kuba nupu bampe ku kaadi nja kujja umalo jisaba tujja kujja nayo umalo tusabe wala jitu tujja kole yaffe kadi ya matatu so kiri ebere kadi y'ekibiina ante ebere fanane ante toyinza kumala gesimbawo nga tofunye ki tujja kuwa mfunde kadi nga Mr. President bampe kadi wajifunye dda nze mfune era King Sang musaba nzigireyo kadi basobola okubanga wemba nesimbyewo tebawakanya kwesimbako wa kibiina kiye simanyi kibiina kye bamuyita mwami owekitiibwa Mathias Mpuuga wa kibiina kiye simanyi naye nga njagala kumwesimbako bwesimbi naye yalina ekikye mpulira nti alina ekikye naye tumukubye akalulu alina ekikye era nninde mu leesi ate Jjajja kyendabye abantu bakwagala alhamdulillah banange temukyawanga abantu tulina okuyitamu era otuddira suti ogitegeke tujja wano n'emmotoka tugende mu Masaka omwo tukubira campaign yo tusoke mu town kati tusabeyo ekimotoka ekikadde alina ekimotoka ekikadde kyonna kwe tunatandikira akituwe tutandika okukola emirimu gy'eggwanga ate badde parkinze olwo kyomba tutwala eno badde parkinze wano emmotoka nedda kati gwolaba SB abagagga obayina
kati balina n'ebimotoka biringa 40 bifiira mu luggya ebimu nga takivuga na Spice alina motoka ya radio eri anfuna ekimotoka ngenda just kinoonyezaamu campaign nakimuddiza nwanirira abantu ene waffe enzizi zaafa ebitooke bifa kati nze nga natuuse ku ntebe nja kukyusa Masaka eno nammwe mujje nga mulaba enyirira nkugambye abantu njagala ennyumba 3 bano bonna nga beerongooseza si bino mbu tulinda bakanso okitegedde okuggulawo edduuka yo okeera kwera kyonna kikopa Rwanda. Anyway, kwasi before media tuguse ensonga kati program zetu kudda mukwa ne Jajja Bolo za kuba campaign. Era gwe nawe natukukola yaletazo okutuyungako mu kuba campaign wano wa MP. Kozi mwaka ki? 2006. 2006. Lwakyo tukube campaign era tutandikira kale nseka gyoseka muna oyinza obutanonda Jajja kati awompe mudde buwemuzi olinako owunyaako Jajja Bolo oyinza obutakulonda olinako owunyemwako Jajja Bolo kataako nkunyigidde oŋŋamba naze PAO anti agenda okulembera mu kuba campaign nonga sigenda kukulonda wala onyiizizza Jajja Bolo abantu baddira nagamba nja kukuwa akalulu okitegedde olutuuka wali mu kapapula n'atinga mulala siso Jajja Bolo mubasobola okukulemu olukwe mwendi toliimu mu bino ebirala naye mba kubanga mbadde nkuwadde sukaali wange wakumpa kalulu nomala n'owuna bwotyo mbadde nginamu kujjako ate mpunye etya kyamukyajige annuma ati ombuziza ekiba kibadde kinnuma njokozi ogenda kwesimbawo ddi endaze nti oyinza obutampa naawe Jajja Bolo mu bantu abasobola okwekyangirako umuntu asobola okwekyanga kabala asobola okwekyanga alaba omukyalo oyo asobola okwekyangira kozesa okwekyangirako okampa mwebe njagala nteeka okkakuwa ate nze singa obufuzi tebuba nti nno bunene tulonda 2006 kati singa kibadde kisoboka ne bakendeezako ne tulonda 2024 oba 25 kati kinasoboka basoboka kendeezako nze nkulonde kuba tomanya linda ekiseera kye baagera kibeerawo tekiri wala nnyo kijja kutuuka tetusobola kuwanika ne bakendeezakendeezaako kijja kutuuka kazi emyaka 5 mu myaka 5 nga tufuga tugenda kukola campaign emyaka emeka campaign teba ya bbanga ddene tugenda kukundoza campaign z'okumala emyezi nga 3 kinasinziira kye batuwa baba ne menu myaka 3 baba ne menu myezi nga 3 campaign tetwalayo kiseera kiwanvu kale tuli mu mwaka ki tuli mu mwaka kati kati tuli mu 2025 ate tulonda mwaka ki tulonda 2006 londa Jajja Bolo kanka kubire ngala akaluluko akonka okalina amina alhamdulillah siwa antezo tutaka makasete bale wako mukwana akedi bedi zabini obona naffe bakeke private trucking company nabo tuteka bwaka sente bagamba nti gwe nawe nanga oleba kubyeka simba kubyeko motoka oyina relationship gyolimu naye nga omuntu omwekengera mukwase bakwase progundi eyo bakutrackingira omuntu oyo omusangire lubona nga batulaledde esimba oba kubya ttaka bakuguza ettaka naye nga beebuzaabuza bakyokutrackingira omuntu oyo nabeera nga bamukuleetera wonna wooli babaisi bakeke private trucking company ate nga bakolera wansi wa poliisi twali ne Jajja Bolo badde tusinzidde wano ku Jajja Bolo General Adweya majje ga Katonda wano mu Masaka mu Kidda MP2B mwaka ki 2006 bere bulungi Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772
45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.